nga kitone Wanje kwaniriza nange bwenti oli bulungi sere bulungi gonna zinyenya amazina kati ndi mukuyombagana na magumba wa Shiba abagenza atya nanyumiddwa kubanga agenda fuuka maama w'eggwanga, that's why I support her. Bambi ko muba muli awo ka surprise nga kajja ak'olubuto mwana yanyumye oyo obuto naye mwaluma akinzeeko akwagaza ofuna olulala naye zange zigejja nnyo engamba nampijja weebuulirire lulinga mwemeka ogamba nanti tutandise obbisala myezi ziri mu nnaku ezitali nnyingi ajja kubaazaala tulinga musanvu tusukkawo kati awo ekibuzo ekigambira nti wa taata yaani ala mumwagaza ati muneza Bannayuganda bantamya akajanja ako nze buli bansanga n'omuntu ono Isaalongo n'ogamba bannaye Isaalongo olina gy'omutwala bamukuwemu ssente muve ku basajja b'abantu kasita owuwa omumanyi owagira Shiba ng'omuyimbi kati bbawe muveeko bw'ali siima omukulaga oli mumanyi bave ku bantu kyekyaziza okusanyula mu show nze emyaka gye maze nga ndaba ebidongo sikyasanyuka naye Justin nabadde musanyufu nti Shiba yayambadde n'anyuma yalabise bulungi era atakyogeddeeko manya wa musezi ngoye lubuto ebyamulabisiza obulungi yenna ng'omuntu yalabise bulungi kwa abantu abamu bafuna embuto ne bafaana n'embwa z'ekkongo omala n'afuna otunoga bannanga anaafa enkya naye alabika bulungi nagamba nti ali lubuto era kati nga ffe tubali tugamba balukadde abeerubuto mwana yanyumye nnyo mu lubuto bw'abeera n'olubuto anyirira nnyo era yandibadde azaala abaana abawerako nga banna bw'anazaala onaddemu naafa akanyiriro yakwamama bw'ogenda ozaala olubuto luzingulukuka kati nze nfuna olubuto nelweri neluveeyo neludde abayimba abawagidde banaye weebale kuwagira Shiba nawagidde omwana tu amazina nagazinira kati ndimukuyomba n'amagumba gange lwaki watunyenyeza nnyo nti kasalo alumu kati obukadde nabuwulidde bukedde nti okuzina ennyo ng'oli mukadde kibi okudda erugogo ddi bwe naaba waliyo omuntu nga njagala omula nga sijja kubamenya naye omuntu bw'ajja nga nze buli Munnayuganda mmuwagira naye olwentuuka nga ndaba Munnayuganda oyo tanneetaaga nesaagala mutaataaganya ne kati manager Dirisa mukwano gwange nakalango nakakola era nazina amazina ne babawe yambuuza bakuwa ssente mmeka nze tebakyali ampa ssente singa bazezampa naye bwe banjagala ekintu nkikola bize bikolebwayo bivulu naye ani gwolaba yasinze nakyo kati point y'amaanyi katugambe nti Shiba yasinze kuba yasembyeyo kakinoonya abaaliwo edda bave ku mwana yakati kitwale nti yasinze kuba gwe twalabyo wino ajja wamulabye mu kivulu saamulabye yabaddeyo ati nze ndi muka musajja nyangu okuva mu shobange era tagenza wera ssaawa mukaaga ng'olutalo luli ku ssimu nga ludagira kuddaka era abayimbi abasinga saabalabye naye nga nalabye Shiba yagenze n'akyusa ogwokubiri awo nengogwa mu kivulu nzire ekankumaana olubuto lw'abalongo n'olw'omwana omu olutegeererawa nalabye abaana batandise obbisala Shiba alina abaana babiri mu lubuto azifu basawo abakuba enaalongo yabasabudde obuziki naalongo kakati ffe tulina buzibu omanyi abantu twegeziwaza naye olubuto lw'abalongo waliwo abafuna omukisa kati nze mba n'olubuto lumu ne lugejja okwenkana ekisero ne bwe nalina olw'abalongo era lwagejja okwenkana ekisero kakati sinimanyi bwe bazaawulira waliwo era alina olutono n'azaala babiri nyina ow'ebusogo yalina olutono n'azaala abaana banne ababiri nga si sayini ya musawo okujja n'akugamba gwe tolina osakizuulira olina kyako ng'ogenze mu sikaani ne tewali nnyonjawo balandisa obisala nno Shiba alinamu babiri Shiba ne bwabeeramu n'ababiri alina buzibu kyona abaavu tubazaala kate Shiba akoze nnyo bw'atyo abaana abalongo kuba na mukisa okuva nazaala balongo siddangamu kuba mwavu naye munaaye bagamba neyamwebakirira naye musajja manyi ekintu kyotalina gwe oba olowooza kizibu buli muntu omuzibu abawo n'amwanguyiza gweoyo omuntu gwolaba nga atasoboka alina waasobokera ne bamusobola nnyo n'atula ne mu ttaka kati muzibu kugwe atamumanyi naye ku levo ze mwanguko oyo yamufuna omuzaalamu omuki omwana kubanga baba banyumye bulungi sindi ng'abadde atulangira omwana anaddamu okutulangira kikati amwe mother sente abalangira mwana naye ne mu bato yaabwe ekyampagiza sindi kubanga yali muzadde
ate nga muka musajja. Okay. Kati tudde Shiba yakedde ku makya. N'alaga nti asobola okubeera maama. Kati mba nnyina omusapootinga naye kuba abazze eno gye tuli. Kati awo ate aba akyamugamba ki? Aba afuuse mukulu munne. Baba bakuze bombi. Bwefendi bwe bakulu teri azaala nga muto. Ne bw'ozaalira ku 17 asaba kuyita maama bamaze okukula. Kati beda akaseera katuufu okuwaamu Bannayuganda space ne break. Eyaki Shiga agenda tuwamu break ate no yabbanga panvu. Agenda kuzaala. Awummulemu. Bwe yali ajja okuyimba teyatukubira ssimu. Naye asoose okuzaala lwaki abaawummula ebbanga lyonna eryo? Anti esooka ebbanga mulyogeddeko kumanya musala ebigambo temunnaba na kumanya lya bbanga ki. Ate ekirala bwe yali ajja okuyimba ssimu mwamuyita. Mwamanyako kalenda ye nti aliyimba bbanga ki. Waddembe okuva mu kuyimba n'agamba nti bwe yamaliriza Oshergogo yava mu kuyimba. Kubanga si ffe tuli mu kalenda ye yagirina. Nekyayagala okubanga Shiba yatusinga okukimanya. Nga bw'atatutegeeza nga ajja era bw'atajja kututegeeza nga agenda kubanga luli lugendo lwe si lwaffe. Okay, nga tumaliriza ku nsonga ya Shiba, bw'obaka ki bw'omusibirira mu mbeera ng'eno mubeera mu bangambye nti kati olubuto nga bwe yalulaze abalogo nabo gye bali. Abalogo gye bali naye ngenda kutegeeza teri Mukama gwasula n'atamuwa bukuumi. Buli Mukama gwatwawa bukuumi si yamusitula ye yeesitula. Naye abalogo nabo balogera nsonga kati Shiba yabakoze eki. Jesi abo bagenda kuba banswalwa. Ate sisuubira nti Shiba ayimbye ebbanga eryo lyonna mbu nga ye naye takimanyi nti ab'ensaala babagema batya. Alina okubanga naye akimanyi bwe babagema. Naze kunonga embuto bazikweka mpaka ng'ozadde. Obufaananyi akikiwala obw'olubuto n'obupositinga nga omwana atandise nakwavula. Ddala Katonda yatwala. Yaba asazeewo kibe bwe kityo. Nentwala omukisa okumutegeeza nti anaabe ekyogo, anaabe nnyo eddagala asobole okufuna amaanyi. Kati n'omwana bw'amuzaala amunyiga ave ku bintu ebyo eby'abantu abawoza mbu tebanyiga baana mu kyogero. Anyiga omwana abeere wa mukisa bange. Okuloga takweraliikirira. Buli muntu wakabi bamuyita mulogo blo. Omuntu kwatogerako kintu kisasamaza yoyo omunaku atalina kyalina. Kati banaga nti wakola ki? Ne buli muntu yenna owakabi ebyo ebintu mulogo yesimanyi nakka mu nnyanja simanyi musezi babiba balina bimwogerako kubanga asukulumye kuba ki? Kubalala. Ate yabbayizawo abantu abakolagana ennyo ab'omukwano be babaavu abatalina kye beesingako. Nalabye posti ya Rickman nebeera Trestive mbwe emmese ne bwegejja etya. Eno okuba yakapa. Jasi be bamukwootinga obubi tebamusomaako nga bwe yagamba. Yagamba tayagala kufumbirwa kati. Kuba kyalina byayagala okukola okusinziira ku famire ye nti yali njavu nnyo. N'agamba ne bwe nnaaba ntuusiza okuzaala era njazaala mu ki? Mwana. Shiba si yakayimba kati. Ne mu buno obudde bw'alabiddemu nti kati okuggyako byabadde alina okukolerera kati buno obudde asiimye azaaleyo mu ki? Omwana. Teyabagambako ntalizaala. Kati kyebagamba nti abadde mu kigo nga teyeepiica. Oba abadde teyeepiica. Jasi abantu baagala nnyo obulamu bwe batambuliramu n'omulala bw'aba akola ki? Bw'aba aliive.